Agamba hawaii. I'm fine. Amanya go gwani gonna. Amanya ganze na girinya shift. Gonna girinya shift. Abatobera. Badde mbyane Antoine. Mami abadde akimanyiko. Iye. Abadde akimanyiko muno mbyane Antoine naye nga tamanyi tamanyi oba mbyane Antoine makindi. Nenga kyokka ky'amanyi. Mami adde akimanyi buno mbyane anti wange naye nga takimanyi buno mbyane makindi. Mwava mutye Masaka kuba mami agamba bakuve Masaka bakuwamba buwa. Twali time ya kulya kati nze najjanga emmere eweddewo kati njala ng'ennuma ne baŋŋamba ngenda neegulira ekyokulya. Nagenda okwegulira ekyokulya nabiwa mu baganda bange abalala kati awo ne sitale njala ng'ennuma. Awo kati ne banteeka mu ambulance bantwale nfune ekyokulya. Bwe twavaayo ne tugenda bugenzi. Baba bakutwala ali bamanyi? Iye. Kati okubeerewa mami wo n'okubeerewa anti wo ki ky'osinga okwagala? I don't have a decision. Ne like daddy kyansalira nga tannabafa kyengenda nakyo. Daddy yasalawo ki? Agamba mbeere Antoine so that nsome. Gyobadde obeera n'emabegako wali eri? Ntandika obbeera nga ndi mu P1 kati ndi mu P6. Awo mama obadde ogendayo ddune? Mami bijjo sigendayo. Nga ne daddy taddako nga mami togendayo? Daddy yali agambye, daddy yali obadde yateesa ng'olina kubeera wa ssenga era gy'obadde obeera era nga gy'osomera. Kati mami walabyo yayogedde? Kati mami singa ayagala kutwala odde osomera eri oba okirinako obundi obuzibu? Iye. Sagala beera njala beera naye nesaddisobe nga daddy wange kye yagamba. Kati gwe wajja osinga owulirira emirembe? Ewa daddy. Ekyokubeera ng'ogendako ewa mami muholidde okkiriziganya nakyo oba oyagala kubeera eringa daddy bwe yakireka bukyala? Okkiriziganya nakyo. Okkiriziganya nakyo ojagendako ewa mami? Omanyiyewo? Nedda. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku nsonga za mwana ono yalabisizzako mawulire ejjo nga kigambibwa mu driver yagenda naye mumugyewa. Ekisookera ddala njagala okubeebaza abamawulire bo mukola emboozi abamu bakola emboozi entuufu n'enkyamu so naye tetuba nenyinyezaayo ogwo gwe mulimu gwammwe. Njagala okwebaza maama wa Shifra Nagirinya muwala waffe ono nti leero tusobodde okubeera nti tufunamu ka press briefing wano ne twogera ku nsonga ezibaddewo bezalabiseeko mu mawulire ng'agamba nti omwana bamubba omwana tali tamulabangako. Njala okubakakasa nti ensonga za si ntuufu kubanga ffe ng'abaliwo okulaba nti omutulo gwa Honorable Sekirinya Mamadi gusigala nga guli intact. Kyatukutteko nnyo era ne mwokyako ng'enjogera ennaku zino bweri ne mukubira ku kasimu ne mubuuza ku nsonga ezo. Of ye nga bw'omanyi famire babanya n'ebizibu byabwe naye namugambye ekisingira ddala obukulu y'ensonga y'omwana ono bw'omanyi nti ali mu mikono mituufu era omwana abadde ameze emyaka 4 nga ali mu mikono emituufu. Honorable Sekirinya Mamadi abantu be yamukwasa ab'eŋŋanda ze nga baalimu era okumala ebbanga eryo ery'emyaka 4 abadde omwana amulaba naye nga bw'omanyi nti abakyala ate naddala mu kaseera nga kano nga mulimu abayinza okubeera nti bamukozesa ebintu ebitali bituufu so twamuyise bukulubirire nnyo kubanga ekitugatta ffenna guba musaayi ate nekisingira ddala obukulu
ye future y'omwana ono Naggirinya Kifula titaata wabadde amwagala nnyo ate nga ayina omusingi gwamuzimbidde oba oliawo omu ku bakulembeze abaliddawo mu maaso eyo emyaka egijja so nga tulaba nti omusingi kintu kikulu nnyo ate ne legasi muganda waffe gyalese nkulu nnyo nga tulaba nti tujja kufuuka kisekererwa tujja kubeera nti tetulina makulu eri public naddala ku nsonga nga za family naddala ensonga nga ez'omwana so tumuyise bukubirire era n'abaawo tukanyiza kimu nga nkuyege omwana bw'avanga ku ssomero nga bawumudde ajja kufunangayo time agende ng'omuzadde afune parento love eyo ng'omuzadde kuba naye ndowooza abadde akyagala nnyo naye ng'avudde ku ssomero nga bawumudde kuba ali mu kisulo ali mu boarding afuneyo akadde abeereko naye ate essaawa y'okudda ku ssomero nga etuuse ajja kubeera nti amuzaayo mu budde ng'ebulayo wiiki emu okusoma kolekibwe kibawo okuteekateeka okutuufu awo nyini wenina ekibuuzo omwana bifo nga kitawe kyannafa abadde abeera na maama we abadde abeera n'abajjaaji abadde tabeera na maama we abadde abeera n'abafamire ya Honorable Segirinya Muwonge kubanga be yamukwasa nga bwemumanyi nti Honorable abadde family man yamukwasa bamulabirire bw'otunula ku Naggirinya oyo asiiwuuse Naggirinya aliko enkovu eziraga nti babadde bamutulugunya so ebyo byonna bijja naye akazanyo kano ke tulimu mukama waffe ke yatuleseemu ak'ebyobufuzi suubirayo blackmail propaganda diversion ebyo byonna so batambulira ku mukolo gw'omusajja gwalese nga guli faamu kyetukakasa nti naffe balese tetuli bakibogwe kukwata nsonga zino tuzikutte ekisajja kikulu era tusazeewo kimu nga nkuyege emitendera gyonna egirina okuyitibwamu okulaba nti maama asanyuka n'omwana afune future ye ate ne bano abalabirira omwana nabo bafune emirembe gyabwe awo nyini maama mwogeddeko naye yagambye ekyo ekisinga omuluma kuba omuntu gwatabadde naye bino emyaka gyonna lwaki avaayo maama nze ekyenzuddemu kiri kimu nga bw'omanyi nti waliwo akasente akasuubirwa ku paalamenti waliwo abakimutunuzaamu nti bano bajja kwerimbika ng'abazadde b'omwana bafune akasente obaoliawo omugabo gw'omwana netumutangazaamuko era nemulambika nze ng'omukuza yatwala obuvunanyizibwa obwokulaba nti abaana bano balese nga bato tubateeka ku musingi omutuufu mukadde waffe gwabadde abaagalako nemutegeeza nti omubaka tabadde na mwana omwe yekka wewawo omuntu mbadde mumanyi Kifula alina abaana abalala so netukkaanya nti sente ezinaava mu paalamenti kuba si zakusabiriza busabiriza naye wabula zijja kuvaayo nga ki tubeere streamline tweteeketeeke bulungi nnyo abakyala abalina abaana abalala tusobole okubeera nti tusalawo nti bwetugula property abaana bano gye basobola okubeera nti oba oliawo bajjamu kafiizi oba oliawo nti bakola abakyala bakola tuba empawalinga tujja kubaawo ne resolutions ez'enjawulo zetukola naddala mu kaseera nga kano omuntu omulabi ali eyo byanfuna bibadde bitandika omutabo ng'era bw'omanyi ebyenfuna si byaki si kintu ky'oyinza okutwala for granted buli muntu ebyenfuna bikola ki bimutabula naye ate tumutunuuliza nnyo gundi mu ange eno eya future ya Naggirinya Kifula n'okumutegeeza nti wano waggule essaawa 4 oluvannyuma lw'okubeera nti eri munayo bannayuga bannakawempa abatuwagira beekuttekuttemu ne batuteera wano amaka gaggadde nga bw'olaba maama Naggirinya olugi luggule ate nange essimu yange kweri kyonna kyonaaba weebuuzaako enkwayala yonna olugi luggule tujja kukwanirizanga maama tusobole okubeera nti tutambulira wamu ku lwa muganda waffe Honorable Segirinya ekisembayo gyebijoli ekigambibwa mbu driver yabadde yatwala omwana je driver mwogeddeko naye yaba wansonga ki well driver mumanyi bulungi nnyo yabadde avuga Honorable Segirinya ng'oteeka okubeera nti yabadde amuvuga abadde wa Luganda eri Honorable Segirinya driver si yabadde n'omwana ono abadde ne gwatindiriisa oba anti we
abadde na wa Luganda ate nga naye mama Nagirinya akimanyi nti omwana ali muki ali mu mikono mituufu. So munenyezaamu nti si buli kintu, si buli nsonga nti erina kuggwera mu mawulire, si buli nsonga nti erina gitwala mu mawulire. Olugi luggule mama Nagirinya mukyala waffe omulungi, era tukwanirizanga buli kadde tokonkona naddala ensonga ezikwata ku baana baffe, na buli mukyala yenna ali eyo asuubira okukozesa avenue y'amawulire. Awo si bwe twagala okukola ki okulaga weewaawo mukadde waffe abadde public figure. Tusuubira nti ensonga zino tujja kwongera okubeera nti tuzigoyaagoya kisajja kikulu okubaako ne we tutuuka mwana wattu, kubanga ate obuvunaanyizibwa buno twewaddeyo nti ne bwe tunaayambala essaati eziyulisa ebitogi, ne bwe tunaayambala engatto nezigwa olubege, azirongaazi nti tulwanirira abaana bano okufuna omusingi ogwo mukadde waffe gwe yazimba. Akasemberayo ddala gy'oli nga sinagenda wa Nagirinya, twakoma ng'ogenda twala abaana muteesa otwala abaana bano ku DNA, muti ku ki? Ensonga ya DNA eyo tuli mu nteekateeka n'abafamire okulaba nti omanyi waliwo edduwa ey'ennaku ana eyo. So wakati mu kuteekateeka edduwa eyo era we twagala okukolera process eno eya DNA, kubanga tusobola okubeera wano DNA Nagirinya ne mukasuka wa Muhammad Ruswa oyinza okulaba public wekola ki. So enteekateeka eyo yonna yonna weeri, naye buli kiisi kalo buli kiisi nziramu wano ku Spark, buli kiisi alina omwana wa Honorable Muhammad Sseggirinya muleete wano office nzigule, muleete akolebweko emikolo, agibweko endagabutonde, tusobole okubeera nti munaye tumwaniriza ate tetujja kumuyisa bubi. Ekyetaagisa kyonna kyonna ne bwekanaabaawo omutwalo nga gwekuliwo tujja kugutemaatema, at least buli mwana ne bwana bafunyeeko 5-5 tugabanire wamu, kubanga omukwano ng'ona ne Museveni gwe yaleka bwe twagala okubeera nti tutambuza. Mama Nagirinya gyebaleko wamma njagala kumanyirako